Kampala Uganda everywhere NUP Bunga Uganda Bunga Shamimu Malende Bunga Robert Kyagulanyi Center Bunga Kampala Bunga Emma Omubaka wa Kampala Honorable Shamimu Malende bwatyo aze kitebe kya National Platform aze kubanga awaayo obuyambi oba obuwagizi bwe. Assalamu alaikum. Omubaka omukyalo wa Kampala ate minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu mukole mutibulye ku kadi ya National Unity Platform omulanga nabuwulira era nengutegeera olwokuba tulina okufundraisingira ekibiina kyaffe lwakuba nti mubiseera mukyabeererawo nali ate nze nkyaliko kitanga mwagakaana naye kiba kitukagatako ng'abakulembeze ate nga bannayuganda ffenna okubeera nga tuddukirira omulanga so ewaawo tubadde tutambula ng'olwedde tufundraisinga mu kibiina kyaffe ku lw'obulungi naye era nange ngambye kanesi olunaku olwaleero mbeere nga ndeeta omutemu gwange mu butongole yesebo alhamdulillah yesebo kati mbadde nsaba okkiriza mukama wange nabadde njogeddeko n'omukulu nga tuteeseteese naye nagamba era byonna biggwa bulungi wano kubanga ffenna famire emu saba okkirize nteekemu akasente kendeese sebo saba mukama wange ekkiriza esente zino esente bukadde 10 ng'akakadde akamu la constituency yange ey'Akawempe North akakadde akokubiri olwa constituency yange ey'Akawempe South akakadde akokusatu olwa constituency yange eya Lubaga North akakadde akokuna olwa constituency yange eya Lubaga South akakadde akokutaano olwa constituency yange eya Kampala Central akakadde kano ak'omukaaga olwa constituency yange eya Makindye West kano akakadde ak'omusanvu olwa constituency eya Makindye East akakadde ak'omunaana olwa constituency ya Nakawa West akakadde ak'omwenda olwa constituency ya Nakawa East ate n'akakadde kano olw'abakyala bonna ab'omu Kampala awamu bwe bukadde 10 olw'ensonga ng'omubaka omukyalo wa Kampala wentwala wabeerawo ababaka ba palamenti 9 so buli constituency tugira akakadde ka ssente kamu ne ku lw'abakyala enteekamu akakadde kamu ze miliyoni 10 tusaba mukama wange osobola okubalamu n'okakasanga zeezo yesebo kale sebo no, it's one certificate. Mbaka omukyala owa kibuga Kampala Honorable Shamimu Malende amaze kuwaayo obukadde bwe 10 obukadde 10 ngabagabanyemu nga aweerayo mu constituencies constituency agiweddeyo kakadde jjukira nti abadde amaze akabanga akatali mu ggwanga ng'ayina embeera gy'ayitamu wali mu ggwanga Kenya ng'abadde yakadda mu mbeera eyo bw'atyo bw'atyo
Honorable Shamim Malende y'omu ku abo abeegwanyiza ate okuddayo okukiikirira bannakampala y'omu ku abo abeegwanyiza ate okuddayo okukiikirira bannakampala ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Maama ffe abalonzi twagala gwe kyafuna obuvune kyafuna obuzibu abalonzi twagala gwe maama olunaku olusoose okukomawo publicale maama ffe abalonzi twagala gwe bwatyo weekend yonna yagimaze ng'akyalirako jjukira nti taata we yafa ng'akyali mu ggwanga ly'e Kenya, so weekend eno olunaku lwali lwa mukaaga yagendako wali ku bijja byabajjajjaabe mu bitundu by'e Kayunga. Olunaku olwajjo yabadde n'olukiiko lw'ekikaso olunaku olwali bwatyo azze okulaba nti awaayo obweyamu obwe nga ababaka abalala bwe baze bakola abakulembeze abalala bwe baze bakola ako n'omuntu bonna abasekinomu. So tusaba mwena bakyali eyo enteekateeka nekyagenda mu maaso. Jjukira nti tageti y'ekibiina kya NUP baagala buwumbi 9 okulaba nti enteekateeka y'okulonda okwa 2026 etambula bulungi nga n'akasente weekali. So embeera eyo nga bw'olaba omukyala Shamim Malende agezaako okuba nti yaniriziddwa omukulu Sasa Marvin yali mundaawo nga bw'olaba musajja munnamateeka ate nga y'omu ku abo abayambako okulaba basoza ensimbi ezo. Omukyala Rahuma Juma bagenda mu maaso n'okuba nga babala ssente zino akakasente obaolyawo ensimbi zino zijjudde mu nsimbi. So embeera eyo awerekeddwako abakulembeze ab'enjawulo, awerekeddwako Foot Soldiers, awerekeddwako abasuubuzi okuva mu kibuga Kampala. Love you mama Kampala. So yembeera eyo. Love you so much mama Kampala. Honorable Shamim Malende ng'atuuse wali ku kitebe abadde aleese contribution ye ey'obukadde 10. Yes, tuli mu kusonda ssente ez'okubanga zijja kubanga ziyambakoko okubanga tunoonya akalulu aka 2026. Jjukira tabaddeewo era ffenna tukimanyi nti abadde ku kitanda Aga Khan e Nairobi, naye munnange olwakomyeyo n'agamba why not nange kaneekwatekwate mbeeyo nakenteekayo. Era bw'atyo ajjidde mu style abakyala bamuwerekeddeko abasuubuzi kwegamba bambi ne bamulaga essanyu era kabadde kacyankalana konka wali ku kitebe kya NUP nga byonna bigenda mu maaso nnaku lwaleero. Twabategeezezza nti vetting ejja kubanga etandika nnaku lwaleero era nga okukyenculamu oba okusunsula ani agenda okubanga aweebwa kaadi buli kimu kirede era abakungu baatudde bamaze dde okutuula era nga bafunyeeko okubanga boogeraganyamuko n'abannamawulire oba okubriefingamuko abannamawulire ebiki nga bigenda okubanga betambula. Kankutwaleyoko tulabe. waliwo ava ebisega nga ali wano. And thank you for being the first load for us to handle this morning. You're very lucky actually. And we want you to show us that you're actually lucky by doing the right thing. So it is you people who are going to start the exercise. And we ask for discipline at all levels. Please be patient, do not fight, and do the right thing, especially when it comes to your electoral areas. Do not give us the wrong electoral areas, because at the end of the day we shall process you wrongly and you'll be sent somewhere. Are we together? Yeah. In case of anything, we have a team of security here, and we also have a team that will be helping you. Consult. Do not make unnecessary movements. Do not post this on social media. You have come as a candidate and you have to be disciplined. I think most of you have gone for interviews and you know what happens in interviews. Yes. It is you and you alone. So whatever you do today will affect your future. So if you come maybe thinking your sister will help you today, you are alone. It is like circumcision in my culture where you go alone. So that's what is going to happen to you today. You on your own ready and be able to defend the position that you've applied for. It starts now. So you're most welcome to the vetting process, and it starts with you, comrades. So feel free to ask any other questions that you want to know. And all the best to your candidates. May the best candidate win. Abanyabwe basome nedloza. Tulomba muli bakanyesi oluzumu mutegedde bulungi. Waliwo atategedde? Ategedde nga tumuddiramu bw'abaawo. So Madam Chair, baga bategedde
naye gyasa okwongera katono nnyo ekisooka mwe bali kunyirira muli banyirivu bulungi ndoza akabonero akasooka gwe mwalabika akafunye ak'okunyirira bala kyo kikulu nnyo ng'omukulembeze naye nga kiya bwagambye twagala empisa n'obuntu bulamu damu kye bakubuuzizza toyogera bibyo gwe byoyagala tojala nabibyo mu mutwe tokulanye nga kintu kyonna damu ekibuuzo nga bakikubuuzizza kuba twagala mumwe abasatu abana abataano tufuneko asinga ate mwena tukusobola kubanga mwenkana mukimanyi bulungi akaseera ka reconciliation ne harmonization kaweddewo katubeze ku nsonga yakusalawo kati kooti egenda kuwuliriza musango ebyokulabula naye nga kye bwagambye tusula balodi kansala this Kampala eno Kampala ndowooza tusuubira okutegeka ne balodi kansala naye tukanyiza nti buli electoral area ejjula bagenda bagayizinga abakulu abunkulusanga twagala mujje tukwate electoral area nga mwenna weemuli kasobola kubuuza ono electoral area emu aye nembuza ono ow'endala tulina kubuuza ba area emu therefore it's important okubanga mukulu jaba agenda bikolako ne mukulu kotoni aliwa kotoni ono jangu okulabe kotoni ono tulina baligestwazi baffe betwasazeewo olw'obukugu bwe balina twongedde batendeka bagenda kuba batuyambako ebintu ebimu embalake mbeewuunya ono nga si komishona babafunye tubatwala mu bakulembeze ne babakkiriza okuba ku bye bayambako so bembala si bangi bazukka 6-7 muwe mukono so we are deploying them accordingly naye kotoni ono yagenda okukwata olupapula luliko bakandidate abajjudde agulete nti bano baweze mutandiko baveetinga yekka tewali mulala wano tewali bintu byanguzi kimu ku bibuuzo ebikulu nze nga bwe mmanyi bebejja bintu by'enguzi okukwata obusente bw'omuntu wano okikola ati own risk babo tukwata automatically jakuba disqualified bwe tukwata nga omuntu yenna yenna obusente you'll automatically be disqualified therefore mukolenga abantu abakulu bakuveetinge odeeka amasimu temukuba temutukubira amasimu bale kyetaagisa liyali ate yaki pressure okola yulevo otaka kukubira bagenda batirengere yo bamanyiro bamanya so temukuba amasimu madamu kyanzo bako obwo bumala kujja bali komishona y'akyalo kwongerako bati byasere babudde bugenze bala kutandikirawo mirimu na simu ye baba abamu mwagala mu bisome abamu mwagala mu recordinge tetukusuubira kujja na simu yo eri mu ruumu ogenda kubetingira tulina centers 3 center A era kubanga eri by chairperson waffe onayo Chemutai center B era kwera eri by Salongo Ivan Doctor musajja oyo omukugu omusawo omutendeke yali president waffe eyo Makerere mumanyi bulungi ate group C era kwa eri by John Meresebo Just add on the issue of the phones, we shall have one person who will be in charge of your phones. Somebody we don't even know. So we are going to introduce to you one person who will be in charge of your phones and bags. what are wrong with the other abantu abasajja bano abali The Electoral Commission, headed by Harriet Chemutai, is trying to brief the candidates about the next step of nominations. Today, it's a vetting process, starting with Lord Councillors of Kampala. As you can see, they have been briefed what to do, bichi bagenda kukolera munda wali bagezaako kubatemeramu ebigenda kubanga bigobererwa mu nteekateeka eno eya vetting. Olunaku lwa leero batandise ne Kampala, ennaku ziri kubeera 5 oluvannyuma bagenda awalala. Era nga bagamba nti kaadi zo zijja kuba nga ziweebwa mu mwezi gw'Omwenda. Mukitegedde, so mubeere bakkakkamu buli kimu ekinaavaayo mujja kubanga mukifuna, wabula byonna nga bigenda mu maaso. Waliwo awo obutambi bwe twalabye omuntu omu agamba nti bo babadde baagala
mu NUP nabo bateekewo primaries nga eza NRM mbu abantu nabo beerondera omuntu waabwe gwe baagala abakwatire kaadi naye munnange ekyo bazze bakiddiŋŋana ne bagamba nti nabo bandibadde bakyetaaga naye munnange tekisoboka. Mbu pate teri gazetted so tebabakkiriza kubanga bakola ebintu nga bwe bityo ate somehow kiri expensive era kyetaaga mu ssente nakyo wekitunulamu kubanga era olina okutravoolinga mugende eno mujja kuteekayo bano si byangu nabyo so nti mukkirize mube nga mugenda n'ekyo ekiriwo. Nga tuvuddeyo waliwo eyeemulugunya agamba nti omukulu Chairman Nyanzi nti waliwo amusiiga enziro era agambye nti mu butuufu nti yeetaaga justice oba okuyimirirawo ku lulwe mbu waliwo amulemesezza okukola siteepu yonna nti oba abeeko gy'agenda oba nti agenze oba nti bafiiriddwa mu kitundu mbu bamusize tosi ti omusajja bamusize tosi buli wamu gy'agenda era agambye nti webana ti wabaddeewo ekikolebwa nedda Genda ku mbaga Chairman Nyanzi takyagenda ku lumbe talina kabaga konna kagendako nga kali mu constituency mwe bagenda omulonda bino abeesimbyo bye bagenda awantu wonna n'agamba kaŋŋende mpiseewo eddoboozi lyange kaŋŋende mbeererewo abakungubazi kaŋŋende mbeererewo abali mu Semboggo okoze effujjo ku Chairman Nyanzi leero ngambye kansimpathizing ne Chairman Nyanzi kubanga indiscipline esusse so nga ate ago ge mazima weebale kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo ddala gwe tuula butuuzikalira nywera tujja kubanga tugakwawa nino non stop ekikulu for subscribinga ng'omala okusubscribinga ng'onyiga akade
twakugamba nti akadde kano kakuyambako okutegeera nti munnange tutaddeyo amawulire awo nno n'olyoka wefunira amawulire bunnambiro nnyo nga gakyayokya bingi nnyo bye tulina era nga twabagambyeko nti munnange eri ku kitebe vetting process yatandise era nga mpola buli kimu ojja kubanga okifuna butereevu sigala naffe tovaawo.